Okyalaba okwanjula n'embaga. Chovola banga sitide One Chrissy Evans Okukwagala nze sitide Oya bas kirabika natonderwa gwe natonderwa gwe natonderwa gwe mu mazima natonderwa gwe natonderwa gwe natonderwa gwe Mboli beinene kyebava bagamba nti tonjagale wabalungi mufamane tebakimanyira besinga mane Chovola banga sitide bulira nga sitide okukwagala nze sitide newe bamala mwamaanyi mukwano nze sitide bulira nga sitide okukwagala nze sitide eyo saini ya love My love mpakulukusa mbelewo full time you stay full time nga bwenjagalira nkikola all time bangombolina Emikolo gya ssente ginyuma. Emperekeze mugira munyenyeza okora we buli neka simayiro nga kwekayi uzoro musanyo kugira kuberawo mpola mpola balideko omukole amala okugenda wagenda otuula mugira munyenyezi mulyawo mpola mpola Okay, emperekeze tugende
tugende Jerusalem. Wira uri South Africa yiri yobera sound front house. Aha Jerusalem Maggie akaganya kayiba
Kula Metron. Abasikadde tubakubiireko mugaleeza amaanyi ennyo. Abagole baffe ensonga Mwami Makanda Joseph ate ne munne Margaret Naluyima. Twogere engaliza amaanyi zibaaniriza wano. Nja kusaba Bestman otuuze Bestman tuuza Margaret Joseph alabika ali busy gwe muyambeko alwanye wekoze Naluyima. Okay sebo Mwami Luwama sebo basobole bajjabo mutukirize tugenda kufunayo okwogera okutonotono. Thank you, Maggie, brother, and Joseph, please take care of her. I'm going to be the same. I should get the Cedric say something. I'm Margaret's second youngest brother, Cedric. I'd just like to say that I'm proud for Margaret and Joseph, and I hope that they have a lovely marriage and they take care of each other. God bless you. Thank you. Singa bali bana bewaffe abeweyipe singa wakaabawo awadde akaabawo naye bano balabi abaana bridal dance okwate omuntu yangu wano bridal dance. What's up with Joseph? Omwami Joseph yafaanana Muteesa. Wajibu kufanya nyote.
Joseph kumanye byaffe twabyogera dda. Margaret yapuleetera Joseph naye tapuleeterangako omuntu yenna waka netusanyuka era mwana wa mpisa ojja ewaka wadde dokita Margaret afukamira n'akubuuza oba oli mulenzi musajja oba oli oti afukamira ndoza bababuulira ababeera e Bungereza. So njagala okutegeeza Joseph nti ffe owaffe tumuteeseteese bulungi. Empisa alina okufunga amanyi okulabirira abaana kubanga batobe bano ba Cedric ne Silas engeri gye tukola ffenna yabadde asinga okubalera ekati bakuze basajja bakulu mubalabye wano. So ate atya Katonda tusabe. So kyekugamba nti ofunye gold era kikwatenga gold kyofunye ekyo. Linnya lyange nze Katende Daniel Lumbuye Muzima, nze taata wa Margaret. Abasinga mwebuuza mugamba nti nga muto bulala naye ffe abasente tetukula. Buli kiseera tuleera bato. Margaret ne Joseph nsaba muyimirire buli omu atunuulire munne. Njagala buli omu agambe munne nti tuli ba mukisa. Abantu abazaalibwa ab'omukisa nabo babeera ba mukisa. Muli ba mukisa. Tweyanzege Margaret and Joseph, tweyanza nnyo ebirabo bye mwatuleetera mu kwanjula era ne tugamba ffe nga ffe tunaaba waaki okubaddiza waakiri akatini bwe kati kubanga byali bingi. Nsaba n'obuwombeefu Margaret and Joseph tubawadde eka y'ettaka erinabbengo ekyapa weekiri nga dadi wa Margaret ono agenda okubawa sente ezikyusa ekyapa eky'okuzikijja mu matagama. Tulia musanvu mukaaga tano mukaaga nya satu biri emu sara. Omukyala Margaret Makanga Doctor nakwata cake nateeka ekifo ekinene bw'aba akijjako. Joseph tokankana bino byogenda okubeeramu paka tokankana agenda kumuliisa cake. Say something. Thank you so much, John Makulani. Love you so much. Namuliisa Nkwateko kalevu ayasimuasamye sikola kalevu ako nze gyalanda nemujja kundaba ku kifaananyi ekyo mwongere ka Joseph aya ekyo kimala. Ukwateko kalevu naawe ukwateko kalevu basi mwamisonyamu ekyokunywa mwongere tomwa kinene naawe mwekyokunywa kati mwegirasi yanywe sinanda wasuuna Jojo track linda katono. Okay zatusituka abagole kwana girasiyo Mwai Makanga ne Dr. Margaret kwata girasiyo kwata girasiye mwanike waggulu Joseph sababu tunuze ne bwikwe namwe mwanike ekyokunywa mwanike girasi abe bwikwe mwanike Maggie ne wamwe nawe kola bwotyo tunuze ne glasi yo kyuka bulungi. Mami Judith mwanike
buli alina glass side ene eyatenjero tata siza mwanike glass buna mwanike glass buli ku meza muwanike eglass twagaza abagole obufumbo bulwanika munna atawanise manya alinamu endogodogo tawalize ku mbaga eno olaba atawanise tawalize ku mbaga eno wadolya mucomo yazze kusunga wazze kusunga sebo tumala 5 mpaka 0 ng'okwayisa n'akulinanye noba tonakyo nnyo wanika ekikonde waakiri 3 siza rwokoyi 2 kone girasi makanga kuya basi kona jakole girasi zatika mukone zatike bano bagagga banazisasula tikiti yenyonya banagitunda tewataddayo okay tweyanzenge okwesa omukolo guno ekitiibwa emberegezebwa mutwala ebirabo bino Dr. Maggie ebirabo bijjewo wano ow'enkima Judith tekugavaako Mukwana ali mu kutulaba ku Delta TV tukole programu yaffe bwekyo bwetambudde era ng'eri mu kuggwa wabula nga nyongera okugamba nti alina omukolo gwo ng'oyagala tukulage ku Delta TV essimu yaffe kweri ati bw'obeera yagala buli kimu eky'emikolo ojja kisanga ku Sharita's Bridal World wali eri ku Nkuruma Road wakoma ekyo be bakiyita Sal Complex aba Sharitas be banyambaza gommeso ndabye nawe tujja kwambaza atonyume n'okusingawo tukola enviiri tukola makeup atusomesa abaana eby'enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 tutegeka omukolo gwonna decoration kufumba photography buli kimu tukikola mukwano lwekyo twesige n'omukolo gwo ku Nkuruma Road wakoma totya tobaako na muntu n'omu akutiisa Sharita wonti aseera gwe jangu weetuukire buli omu n'omukisa gwe naye nga Malakai Ecology wobojja Malakai Ecology esangibwa wali eri Kitende ku Ntebe Road kakati bw'ogenda ku Malakai buli kimu ogenda kisangawo rooms ez'omulembe wetwaleko out banange bino byansi byakuleka ate oba olina omukolo gw'embaga osobola ogendera ku Malakai birthday party baptism n'okukiringako kubanga ekifo kiringa nga kibira kati engeri gye kiringa ekibira osobola okubeera ng'ogenda empewo ne zikufuuwako ng'enkima bwe ziyitawo zikanyugira ku menvu Malakai Ecology nungi nnyo bampita Sharita mazima wanvu era nga bulijjo nkola ne Shafik ya editinga ate era nenkola n'omwami gwe bayita Chama VJ Chama bana balina talent naye ne VJ Chama olina talent William naye nkutumiddeko nnyo n'abalala bonna betukola ffenna ku Delta TV tukole bampita Sharita mazima wanvu oba tusubiddwa programu eno so giraba ku Monday ate osobola n'ogiraba ku YouTube Sharita's Show ate 10 na mpera ku 10 omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa